Sabula Bingo. Ofureka gwirawo. Wewangulire omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo. Wano ku Chabasa buli lunaku. Beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu program za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2000 zokka. Ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Chabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo. Oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula Bingo. Wano ku Chabasa Fama. Chinana mumunana katonyeze munana Chabasa 8.8 CBS FM. Amawulire ku CBS FM kinana munana katonyeze munana nga bwe gazigabaawo mwetuga kuwa police n'ebitongole ebikuuma ddembe bikuba abannamawulire tuli mu kaseera ak'ebyokulonda bannamawulire balina eddembe okukola emirimu gyabwe kubanga gibaweebwa ssemateeka. gano ge mawulire. My political party was raided, headquarters, different security outfits, broke our doors, took away laptops, money and several other things. I don't know why government cannot follow some simple basics of the law. gano ge mawulire. Is it in order for the law to come here to back the government in my presence as a leader of government? Allegations without evidence. Are you in order? buli saawa tukutusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu ebyenjawulo tubagulizeeko ku notinnyemu 4 27 29 55 CBS FM ey'obujjajja. Okweterekera fenna buli omu alina engeri gy'aterekamu akasente ke. Waliwo ffe abazitereka munda mu faliso, mu kabookisi, abazisimira mu ttaka, abo abaziteresa mikwano gyabwe be basinga okwesiga, n'abalala mu sitookisi. Naye era mu byonna buli omu alina ky'aterekera. Ekintu ffenna kye twetaaga era kye tusinga okuyaayaanira okukola. Kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye bitonotono wamu n'ebyo ebineneko. Tandika n'obusente obutono ddala siringi 5,000 zokka. Nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo ssente zo mu ngeri etakukaluubiriza awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira. Smart Life Flexi y'engeri y'okweterekeramu akasente esinga. Weewandiise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera. Tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku 0800 286 773 okumanya ebisingawo. Amateeka n'obukwakkulizo bigoberera. NSSF, a better life. Kinana munana katonyeze munana CBS FM. eno ye programu yo gakwebwa muno wano ku kinana mu munana katonyeze munana radio y'obujjajja buli lwa Monday okutuuka ku Lwokutaano ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 6 ez'emisana ne Henry Mpinga Sempija. wonna wooli ng'owuliriza programu gakuweebwa muno bingi by'omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga wano ku Chabasa Fama. Nze Immaculate Nampija, Senkulu wa Lubiri High School, essomero lya Baffe erisangibwa mu Lubiri e Mengo. Ku lwange, ku lwa board ekulembera Lubiri High School, ku lw'abayizi n'abazadde n'abakozi bonna aba Lubiri High School wano e Mengo mu Lubiri Baffe, tuyozaayoza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omulundi ogw'ensanvu. Tuli basanyufu nnyo, Ssaabasajja tusanyukira wamu naawe ng'ojaguza amazaalibwa ago gano. Tukusabira Mukama Katonda ayongere okuwa obulamu obulungi ne tukwebaza nnyo nnyini ddala ettaffaali ly'otadde ku byenjigiriza by'omwana ow'eggwanga lino n'okulaba ng'omwana wa wansi asoma ate era n'afuna ebyenjigiriza eby'omulembe. Wangaala nnyo Ayibeene, wangaala Maasomogi. 13 Ogwokuna 2025 tali wala. Ku olwo tujja kuba tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Nga bwe tulinda 13 Ogwokuna 2025 CBS eyongera okukuwa ebimu ku ebyo ebikulu ddala. Mu mwaka gwa 1979 ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi Ogwokutaano Omulangira Mutebi yawongebwa eri Katonda. Reverend Samuel Kasujja ye yakola omukolo guno mu kkanisa Endoddo mu Gomba. Ssaabasajja Kabaka okuva lwe yawongebwa eri Katonda atambulidde wamu n'enzikiriza ez'enjawulo. Mu kkowe eryo abakulembeze mu nzikiriza ez'enjawulo banyikiza ensonga eno. Nga Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, lwange era ne ku lw'ekkanisa
n'abantu ba Katonda. Njala nnyo okwebaza Mukama waffe Katonda waffe nannyini eggulu olw'okukuuma n'okubudaabuda n'okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okumutuusiza ddala ku mazaalibwa ge ag'omwaka guno. Twebaza nnyo Katonda olw'okumuwa obulamu, ate era twebaza n'olw'obuvunaanyizibwa bw'amuwadde okutuula ku ntebe y'abajjajja be ng'alamula Obuganda n'okukumaakuma abantu ba Katonda. Era twebaza nnyo n'obuvunaanyizibwa obulala bwonna Mukama bw'amukozesezza okusobola okujjanjaba abantu ng'ateekateeka ensiisira ezijjanjaba abantu obulwadde n'okuba obujjanjabi obw'obwereere olwa basale ezigabiddwa okusomesa abaana abatalina mwasirizi, olw'okuteekawo engeri zonna ezirwanirira abantu ba Katonda abatali ba mu Buganda wekka Abaganda, naye abantu ba Buganda bonna abali mu Buganda wadde si Baganda. Era twebaza nnyo Katonda olw'okumubeera okutumbula ebyenjigiriza era n'ebyobulamu. N'olwekyo nga tujaguza emyaka gino egya Ssaabasajja, twebaza Katonda n'olw'okukulaakulanya abakyala, okukulaakulanya ebyobulimi, ebyobulunzi, eby'embeera y'obudde, okulaba nga abantu basimba emiti n'ebirala byonna ebikulaakulanya Obuganda. Ate era naffe ng'ekkanisa tuganyuddwamu nnyo kubanga amakanisa mangi nnyo gazimbiddwa ku ttaka Ssaabasajja Kabaka lye yawa ekkanisa okuviira ddala emabega bukyanga ddiini ejja wano mu Uganda, ng'era Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa Olubebere yayita abasomi. Katwebaza bwebaza tusaba Katonda yongera okuwangaza Ssaabasajja, kumukuuma Maama Nabagereka, okukuuma Obuganda, abantu ba Katonda bonna. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ate ye jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge agamba bw'ati. Nga bene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ajaguza okuza emyaka 7, tulina kwebaza Allah Mukama Katonda amuwangaziza emyaka egyo, kubanga omuntu okuwangala tulina nnyo kyokola okujjako obuyinza bwa Katonda. Naye mu kyo lwaki tulina okujaguza ennyo nga Abaganda, nga Bannayuganda, ti mu myaka 10 egiyise ye Kabaka akyasinze okuwangaala. Si ye yakasinga okuwangaalira ku Namulondo, naye okuwangaala nga Kabaka okweza emyaka 7. Mu egyo emyaka gy'amaze ku ntebe twenyumiriza nnyo mu ye olw'okusobola okukuuma Obuganda nga buli wamu. Waddewo bangi nnyo abagezezzaako okumusekeeterera, naye asobodde okukuuma Obuganda nga buli wamu. Mu ekyo tumwebaza era tumuyozaayoza okuba nti asobodde okukuuma Obuganda nga buli wamu, waddewo okusoomoozebwa kungi nnyo, naye asobodde okuyita mu miyaga egyo Obuganda ne buba nga buli wamu. Era mu mwoyo ogwo njagala nnyo okwebaza Abaganda okuba nga basobodde okumukkiririzaamu ne bamuwagira, n'aba nga asobodde okutuusa Buganda weeri. Gye tuvudde wala era ne gye tulina okulaga wawanvu, naye tusiima okuba nti waliwo ebituukiddwako mu Buganda, naye ng'okusinga bwe bumu bwe tulina mu ggwanga lyaffe Buganda. Tujja nnyo okusiima Abaganda ob'Obuganda era nga tubasaba banywerere ku Namulondo, basobole okuginyweza n'okugiwagira nti obukulembeze bwaffe n'amaanyi gaffe gali mu Namulondo. Namulondo buli lwebanga nywevu, bingi nnyo ebijja okutuukibwako mu mulembe gwaffe n'ogwo ogwabo abalijja mu maaso. Abaana b'engoma nabo tujja kubeebaza okuba nti bayimiridde ne beene mu kusoomoozebwa kuno, naye nja kusinga kwebaza Obuganda obusobodde okuboola oyo yenna abadde agezewaako okuyitibwamu okutawaanya Namulondo, n'abanga busobodde obutamuwa buwagizi era ag'emaanyi gaffe.
Sebo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri tukimanyi bulungi era twebaza Katonda nti nga 13 Kafuumuula Mpawu omwaka guno tukuza amazaalibwa ago ag'emyaka 7 ku lwange nze Ssaabasumba Pawulo Ssemogerere ne ku lw'Ekereziya Katolika mu ssaza ekkulu ery'e Kampala n'abo abali mu kitundu kino naddala amasaza agali mu province eyitibwa Kampala Episcopal Province, baganda bange ne bannyinaze, abasaserodoti, bannaddiini n'abantu ba Katonda bonna abali mu kitundu kino, nkwagaliza okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 7 amalungi. Twebaza Omutonzi akukuumye, akuyisizza mu budde obuzibu bwe tubaddemu, n'okomawo eri Obuganda okulamula Buganda nga tukulaba n'essanyu lingi, ng'oli mulamu, ng'oli mugumu, ng'oli muvumu. Tukwebaza baffe okukulembera Obuganda n'okukuumira Buganda ku ntikko, era twongera okukusabira Omukama akuwa obulamu obulungi. Tukusuubiza tujja kwongera okuwulira, tujja kukwagala nnyo, tujja kufuba okulaba nga by'otugamba by'otulagira okukola tubiteeka mu nkola, kuba tumanyi nti obitulagira era obitugamba lwa bulungi bwaffe, lwa bulungi bwa Buganda, lwa bulungi bwa Uganda, lwa bulungi bwa nsi yonna. Wangaala ayi beene. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتندز الله نما تندا مجفو الله تبارك وتعالى نني كبيرانغا atuwobulamu ate n'okubeera nga tumwebaza okusinkanya omwezi gwa Ramadan nga tukyali balamu, ate mukyo nembeeramu ekinene kubeera nga tutwala obuvunaanyizibwa ffe nga abaweereza bammwe mu ofiisi ya Mufti nga nze Mufti wammwe okwozaayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera nga Mungu amuwangaazizza n'abeera nga awezezza emyaka 7. Si ekyokka kyokka myaka 7 netubeera nga ffe abantu ba Buganda n'eggwanga kutwalya wamu, emigaso gye tufunyeemu ejidda gye tuli naddala mu byobulamu, mu by'okulumirirwa abantu, n'ekyo obuwangaazi tubufunyeemu kinene nnyo naddala ebitugattako ng'abantu. Twebaza Katonda olw'ekyo era nga tumusabira Allah mwongere obuwangaazi obulungi n'ebirowoozo ebirungi ate n'okwongera okwagala abantu be nga waabaagala. Tusabira Allah tabaraka wa taala n'ezzadde lye Allah limukuumire awamu n'abantu mu maka ge, tusigale nga tumulamako era nga tumanyumirizaamu olw'ebyo byatugattako ng'aba Buganda oba nga Bannayuganda. Mwebale okumpuliriza. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ku lw'ekkanisa eno eya Seventh-day Adventist mu Uganda, ku lwange ne kulwa baweereza bannange abalabirizi n'abakkiriza bonna mu Buganda ne Uganda okutwaliza wamu, njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza baffe Ssaabasajja wa Buganda Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omwaka ogw'7. Twagala okwebaza era Obwakabaka bwa Buganda olw'enkolagana ennungi eriwo wakati w'Obuganda ne kanisa yaffe. Twagala okusiima ate owekitiibwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'enkolagana ennungi gy'ateekawo wakati waffe n'Obuganda ate era n'okukulembera Obuganda obulungi bw'ati. Tusaba Katonda ayongere okuwangaaza baffe Ssaabasajja. Tusaba Mukama ayongere okumuwa obulamu obulungi, Mukama amulwanire entalo amutuuse ku buwanguzi, ate okusinga ennyo Mukama ffenna atuteeketeeke olw'Obwakabaka obutaggwaawo. Wangaala ayi Ssaabasajja. Mukabange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omwagalwa ennyo Magulu Nnyondo, nze musajja wo Dr. Joseph Sirwadda era nze nkulembera enzikiriza y'abalokole mu ggwanga lino. Ku lunaku luno nga eggwanga lijaguza amazaalibwa ago, njagala okussaamu ekitiibwa n'okusanyukira wamu naabwe mu bulamu bwo, kubanga obadde nsibuko
y'ebigambo eby'amagezi era eggwanga lino liganyuddwa nnyo ebigambo byo n'ebikolwa ebikutadde ewala n'abantu abalala mu bukulembeze. Ebigambo ebiyita mu mutwe gwange byengenda nzijukira kati ye unwavering dedication, kindness, a noble spirit. Ffenna bye tukutunuulira ne twewuunya Mukama ekirabo kye yakuwa. Tusabye omwaka guno guleete amaanyi amapya, essanyu eppya era n'okutuukirizibwa kw'ebirooto by'obulamu bwo omuntu kyatayinza kukuggyako kati. Mukama akwongera obulamu bweyagaza, akuwa essanyu eritaliiko kkomo, atuukize okuyaayana kw'omutima gwo n'okwolesebwa kw'ebirowoozo byo. As your legacy shines brightly, I pray for many, many more years of success, prosperity, and divine favor upon your life. Mukama wange, happy birthday. Era n'abakuliraanye nabo balabe nti osanyuse. Nkussaamu nnyo ekitiibwa nze musajjawo Dr. Joseph Sirwadda. Mukama abeere naawe. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yoga Katonda sebo kume muwenda tata waffe awangala emyaka kafukunya. Eno program gakuweebwa munno. Na mbeera ne Dr. Sam Kazwe sebo lamusa kubatuuliriza. Ampuliriza nkulamuseza nnyo enkyaleero era nenkwaniza programu eno. President wa America Donald Trump yalagidde bafulumye ebiwandiiko ebikwata ku kufa kwa JF Kennedy. Lwaki Trump kino yakikoze era bipya ki ebiri mu biwandiiko bino? Ekisooka kino kiri mu buyinza bwe nga president wa America. Okay. Si kya bumenyi bw'amateeka. Ate ekirala mu mwaka gwa 1992 Congress ya America yayise etteeka erikkiriza ebiwandiiko ne fayiro zonna ezikwata ku nfa ya John F. Kennedy yali president wa America zisumululwe naye mpola mu mitendera era bo baawe emyaka 25. Emyaka 25 jaggwako dda newankubadde nga mu kuyisa ekiteeso ekyo baateekawo akakwakkulizo nti yadde mu kubifulumya bwe musangamu ebimu ebikyayinza okubeera ebyobulabe musobola okubireka. Babireka batya babafulumya ebiwandiiko bino ojja kusanga omu ng'olupapula engeri gye lufulumye terulabika bulungi, tosobola kusomera ddala statement eyo nga bweri ku kiwandiiko nga bwe bakitadde ku mutimbagano. So nga nzire ku kibuuzo kyo nti 92 Congress yakkiriza ba president okola ekyo. Era Trump mu kisanje kye kyasooka ayina ebiwandiiko bye yafulumya. Biden naye ayina bye yafulumya era ebyasemba yabifulumya 2023 era ebikwata ku nfa ya John F. Kennedy. Kakati Trump azzeemu obuzi okukola ekyo kye yakola ne mu kisanja kye ekyasooka. Ampuliriza mawanga mangi emyaka bwe giyita amawulire ag'enkiza ag'ekika kino amawanga gagafulumya agamu gabalanga wayise myaka 5 amalala myaka 10 ebiwandiiko babiyita declassified documents. Era emabega kaawo ow'ekitiibwa Apollo Makubiya ayina ekitabo kye yafulumya ekikwata ku byafaayo bya Buganda ne Uganda ne Bungereza mu biseera eby'amatwale. Ekitabo ekyo yakiwa omutwe nga guli mu ngeri ya kibuuzo protection, patronage or plunder. N'ateekawo akabonero akabuuza n'alyoka agattako nti British machinations and Uganda's struggle for independence. Ne ku kigambo Uganda nga tannakiwandiika asoose ennyo kutabba n'agiteeka mu bukomera n'alyoka awandiika ekigambo Uganda. N'olwekyo osobola okusoma Buganda's struggle for independence oba Uganda's struggle for independence kuba byombi bituufu. Struggle ezo zombi zaaliwo. Kisinziira wawogwa. Kiriwo mu bugenderevu. Takikola mu nsobi. Akikola mu bugenderevu. Soma Buganda oba Uganda. Okubanga ekitabo byombi kibyogerako naye ekitabo ekyo kyaleeta ebintu ebipya bingi. Omuntu ayagala okumanya ku byafaayo bya Uganda, Buganda
n'olutalo lwaffe olwameenunula kubanga okunoonyereza kwe kwesigama nnyo ku biwandiiko ebyali declassified ng'abawandiisa ab'emabega eri baprofesa Semakula Kiwanuka n'abalala bawandiika ennyo ku Buganda eyo information tebaagirina abazi bawandiika bw'osoma ebitabo bya Professor Ferezi Mutibwa abe bawandiisa ennyo ku history wa Buganda ne Uganda ezo declassified documents tebaazirina kakati ow'ekitiibwa bw'alaba omukisa ogwo nga guze ng'aliwo documents ze ba declassifying ze Bungereza n'agamba kantandikira awo kakati nti zikuwa enkizo okumanya ebimu ku ebyo ebitaali mu lwatu ebitaakubwanga mu mawulire ebitaabeeranga mu biwandiiko bitongole naye bakulaga nti gavana yali wano telegulamu gye yaweereza mukama we yamugamba ki ku nsonga eno kati lwemutegeera ekituufu nti baagenda okukola kino yadde mu lwatu baayogera kino naye munda kino kye baali bategeeza kati omuntu ataputa ebyafaayo gwe osobola okujjamu n'okola conclusions oba kye tuyita deductions n'olwekyo ebiwandiiko amawanga mangi gabideclassifyinga kakati kyekyo Donald John Trump kye yakoze katono nyampuliriza njagala okumuzayo katono ku John F. Kennedy yani kuba tuyinza okwogera bino byonna nga luwaabuuza bukulu kyobuli ku Kennedy katusooke tujjo bakabuno tukomewo n'ensonga eyo twakomye ng'ogamba nti oyinza okwogera ku Jeff Kennedy nga waliyo abatamumanyi John F. Kennedy yali muna Democratic Party yali president wa America okuva 1961 January okutuusa November 2013 lwe yakubwa amasasi agamujambudde yafiira ku myaka mito 46 era olwo yali amalako ali mu kumaliza kisanja kisooka ng'asaba atandise okusaba ekisanja ekyokubiri era okumukuba amasasi yali mu luseregende lwa motoka mu kibuga Dallas mu ssaza erye Texas mu motoka yali mu ne mukyala we Jacqueline baali mu luseregende olwo nga mulimu ne gavana w'essaza lino erye Texas John Connally ne mukyala wa Connally yaliwo n'abalala abaali babawerekera ne bakubwa amasasi amangu ddala nga John F. Kennedy attiddwa ng'enkola bw'eri mu America tebabeera na vacuum ku Air Force One ng'omulambo gwa Kennedy guteereddwako omumyuka ogwe yali atambudde naye Lyndon Johnson yalayizibwa ku bwa president bwa America era abeetegereza ebifaananyi ebyo muka Kennedy yaliwo nga n'engoye ze zikyavulubanya omusaayi n'akungubaga n'abugiriza president omupya amawanga bwe gati bwe gafaanana tewayina kubeera vacuum mu bizibu ebyo byonna ate yensi yayina okugenda mu maaso tubadde mu luseregende lwa motoka ate Air Force One ejjawo etya ye yamujja e Washington okumutuusa e Texas kati Texas atambulira mu luseregende lwa motoka kubanga yali ali mu campaign ava mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala kati bwe bamukubira amasasi yali emotoka gye yalimu zino embikkule kakati ne bamukubisa amasasi agamujja mu budde kakati mukuddayo ennyonyi yaleese pulezidenti mulala atezaayo pulezidenti mulala naye ava Texas ng'amaze okulayira kuba amateeka ga America gali nti kubaawo na gaapu ate vice president amawulire gye gakusanze gy'olayirira banoonya bunoonya resident judge tebalinda na chief justice ali Washington DC omulamuzi ali okumpi gwe bayita n'alayiza president kuba president butereevu era bwe kyali Lyndon Johnson n'alayira bw'alayira ekimu ku bintu bye yatandikirako kwe kulangirira akakiiko kanoonyereze ku ttemu eryali likoleddwa ku president John F. Kennedy era akakiiko ako kaakulirwa Saabalamuzi Al Warren ne kanoonyereza kubanga yali amuse yali muvubuka Lee Harvey Oswald wa myaka 24 yali amukubye amasasi agamusi kati ne bateekawo akakiiko okunoonyereza okutuuka ku ntobo ya bino byonna Oswald kino akikoze ku lulwe oba alina abalala babadde akolagana nabo oba waliwo abaamusindise kuba ayinza okuba nga alina baakolagana nabo ng'ekigendererwa kifaanagana naye ate ayinza n'okuba nga n'ekigendererwa ye takimanyi naye nga mutume bamusindise busindise nti genda otte gundi kakati akakiiko ne kateekebwawo akakiiko alipoota gye kaakola
kizuula nti Oswald kino yakikola ku lulwe ng'omuntu teri yamutuma era nga kumpi kyali kifaanaganako n'ekya Abraham Lincoln eyamukuba amasasi agamutta yali mu Amerika alina obusungu bwe olwa Lincoln okulemesa amasaza ag'obukiikaddyo okwekutula ku Amerika bw'awangula olutalo olwo olwa American Civil War oli n'amukuba amasasi n'amutta era bakizuula nti tayina gwe yali akolaganye naye ye yeetikka omugugu n'agamba nti omusajja ono atuliddemu olukwa abava mu bukiikaddyo bwa Amerika kubajjukira ne Lincoln gye yali ava kati amasaza gaagala okwekutula gave ku Amerika akulembera olutalo abalemesa era omuntu yenna atuuseeko e Washington DC n'atuuka ku bifo ebyawali ebijjukizo bw'otuuka ku kye bayita Lincoln Memorial ebigambo ebyo bye biri waggulu w'ekibumbe kya Lincoln nti ojja kujjukirwanga ebbanga lyonna olwo kye bayita Union ya America kuba bwe bufumbo bw'amasaza gano agakola America okubanga gakyaliwo olwaleero bakyesigamya nnyo ku Lincoln era obubaka obw'ebigambo binene nnyo biri waggulu bw'otuuka ku Lincoln Memorial kijjukizo ky'amaanyi nnyo ng'otuuse mu Washington DC so kati naye yamukuba yadde abaali bakkiririza mu kye yakola baali bangi mu bukiikaddyo naye teri yamusindika mu gy'ekinaana Ronald Reagan bamukuba amasasi naye ye teyafa naye era bagenda okunoonyereza yamukuba amasasi ng'era talina gwe yali akolaganye naye in fact ye yayina na buzibu ku mutwe yayina omuwala gwe yali yeegombye ng'ayina ettutumu sereebu n'ayagala okumuganza n'amuwandiikira n'obubaluwa n'amugamba nti naye gwe bwe weeraba nange bw'ondaba tuyina bwe tuyinza okukwatagana nze neetaaga muntu ng'erinnya Zito koli nti oyagala linnya Zito oba gyendaba gy'ogenda ng'anoonya pulezidenti we yali ng'anoonya Reagan we yali nga yeesolosa ng'akuba masasi afuna erinnya Zito era erinnya lyafuuka Zito nnyo n'okutuusa olwaleero kye lwaki tulyogera nako olwaleero so kakati naye omuwala yamwagala atakyayitawo muganda ga nti bwe bakutenda okudduka toyisa wammwe kati ono yayitawo bwe kuba kukomaga yakomaga n'emisambya nga bamuwaanye so kakati ekya Kennedy nakyakakiiko k'omulamuzi Warren Saabalamuzi kakizuula nti tewaliwo bujulizi bwa nkukunala bwali bulaga nti yayina omuntu yenna gwe yali akolaganya naye yakikola ku lulwe naye okunnyonnyola okwo okwalipoota Abamerika bangi tebaakukkiriza n'okutuusa olunaku olwaleero kyekyo lwaki wabaddewo okuyaayaana okumala ebbanga ng'abantu baga nti ebiwandiiko byonna ebyetooloolera ku kunoonyereza okw'enjawulo okwakolebwa ku nfa ya Kennedy bisaana biteekebwe mu lwatu abantu ba bulijjo nabo batandika okubyekenneenya beekolere conclusions ezaabwe mu buufu obwo mu 1992 Congress ya America mweyita okuyisa etteeka erikkiriza bapulezidenti okutandika okufulumya files ezo kakati ku lwokubiri files ze baafulumiza zibadde zisoba mu 2,000 nga zirimu ebiwandiiko ebiri ku miko oba empapula egisoba 6,000 omugatte Trump yasuubiza nti ebiwandiiko bino bijja kuweza empapula 8,000 n'ebyo byafulumye ku lwokubiri njagala abantu babyawule files ziri mu 2,000 naye files bwe wetegereza empapula ezirimu ziri 6,000 kulenzo ga awamu ndabye 2,000 atawala 1,000 kiki yenjawulo eri awo so abawandiisa abamu bo bakomye ku files files esoba mu 2,000 zifulumye ate abalala bo ne babeera ku mpapula kati oyinza okulanga ebitakwatagana n'ebikwatagana bulungi nti fayiro emu esobola okubeeramu empapula mpitirivu so empapula 6,34 ze zaabadde mu biwandiiko bino ebyafulumiziddwa ku lunaku olwokubiri ne Trump yasuubiza empapula 8,000 egisoba 8,000 bebigenda okufuluma kino kiva mu kiragiro kya president kiyite executive order Trump gye yateekako omukono ng'ennaku z'omwezi 23 January njukirawo yali yakalayira alayira ennaku z'omwezi 2 nga 23
n'ateeka omukono ku executive order efulumya ebiwandiiko bino ebikwata ku kutemulwa kwa John F. Kennedy. Teyakomaawo n'asuubiza executive order eyogera ku John F. Kennedy n'eyogera ne ku mutoowe Robert Kennedy. Yali Attorney General wa America, yali Attorney General mu government ya mutoowe n'oyo yamusikira Lyndon Johnson. Naye ate mu kulonda okwali ku 1968 yali akutta omumuli mu kamyufu ka Democratic Party. Naye oba mutemulira kati era nawo waliwo okunoonyereza okwakolebwa. Kakati Trump n'asuubiza nti nezo fayira ayagala ziteekebwe mu lwatu. Mu mwaka gwe gumu waliwo n'ettemu eddala ku Reverend Dr. Martin Luther King Jr. yali mulwanizi wa ddembe ly'abaddugavu Kayingo. Kakati era Trump era mu executive order yemu yalagira n'ebyo ebiwandiiko nabyo bifulumizibwe. Kakati Amerika batandise na bya John F. Kennedy, tusubire bya Robert Kennedy n'ebya Martin Luther King Jr. So kakati ekyo kitutuusa ku kibuuzo kyo oba kituzaayo gye twatandikidde nti bipya ki ebirimu. N'ekyamazima temubaddeemu bipya nnyo. Bingi ebiriwo byongera kuggumiza ebibadde mu lwatu n'ebyali mu alipoota ya Ssaabalamuzi eyakolebwa mu Gyenkaaga. Nti Oswald kino yakikola ku lulwe naye nga bagamba nti tezifudda dda na lusogo. Era mulimu ebipyapyapya newankubadde si kyekiri omuzungu kyayita bombshell. Nti bwe bafulumiza bino ate tulabye bye tubadde tetulowoozangako. Ekyo tekiriwo kubanga abantu bampeereza obubaka ku simu yange ku mutimbagana bala ne bankubira n'amasimu nga beebuuza kiki ekiri mu bino ebyo ebyafulumye. Okukiddamu temuli kipya nnyo mu byafulumye, byongera kuggumiza ebyo ebibaddewo. N'ekyo oyinza oga nti kikyusizaamu katono ku ndaba y'abantu. Ekisooka nti ebiwandiiko bino byongedde okusiiga ekifaananyi ku bulamu bwa Oswald eyakola ettemu lino nti agenda okutta Kennedy. Ekitongole ekya CIA, Central Intelligence Agency, kyali kimaze ebbanga nga kimulondoola. Nolwekyo oba oli awo kyali tekyesuulirayo gwa naggamba. Kyali kimaze ebbanga nga kimulondoola. Engendo ez'enjawulo ze yali atambuddeko yaliko e Mexico, yaliko mu ggwanga erya Soviet Union. Jjukira America ne Soviet Union baali kumbiranyi mu kiseera ekyo. Oyinza ogamba ye yali entikko ey'olutalo olw'ebigambo Cold War. Kakati eggwanga erimu kwabo lye bateebereza nti oba oli awo lyalina omukono mu kutemula John F. Kennedy. So kakati alipoota eno eyongera okusigira ekifaananyi nti CIA yali teyeesuuliddeyo gwa naggamba. Omukulu ono oba omuvubuka ono yali emulondodde okumala ebbanga ng'erumisa amasimu ge, ani gwakubira, bwe yali Mexico ani gwe yakubira, afuna atya visa ogenda mu ggwanga erya Soviet Union. Byonna byonna yali ebirondodde. Ekirala ekiringa ekipya mu alipoota eno oba mu biwandiiko bino bijjeeyo okusika omuguwa okwaliwo wakati wa John F. Kennedy n'ekitongole ekikese eky'Amerika ekya CIA. Jjukira okumala ebbanga ddene waliwo Abamerika abalowooza nti CIA ye yatemula John F. Kennedy. Kakati ebiwandiiko bino biraga nti waaliwo obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo naddala ku nkolagana ya Amerika n'amawanga amalala oba engeri Amerika gye yalina okugonjoolamu ebizibu byayo wabweru wa Amerika. Nti aba CIA bano ekyokulabirako balina ebiwandiiko bye bajjeeyo ebya Arthur Schlesinga yali muyambi wa John F. Kennedy. Ayina lwe yawandiikira mukama we ng'amulaga ekizibu kye baayina ne CIA ng'eyagala kutwala buvunaanyizibwa bwa Ministry ya America ey'ensonga ez'amawanga amala, State Department. Nga eyina abantu beetadde mu bitebe ebya America mu mawanga amalala, era ayogera nti
netandika no bateeka ne mu mawanga ag'abanywanyi baffe allies nga Bufaransa kati ng'agamu kamawe nti kano si kabonero kalungi bijja kugootaanya obuvunaanyizibwa bwa gavumenti yo kubanga obwo obuvunaanyizibwa bwa State Department CIA kati awandiika bino yali muntu wa ku lusegere nnyo olwa John F. Kennedy kana akabaluwa kabadde tekafulumizibwanga kafulumidde mu bino ebiwandiiko bye twogeddeko. Trump yalagidde okufulumya kakati kyongera okuteekawo ebibuuzo nti CIA tebanga yayina omukono mutemu luno naye ebiwandiiko bwe byetegereza gye biggwera tebiina bwe biraga CIA nti yayina obuvunaanyizibwa naye biraga embiranyi songa okumala ebbanga ddene mu Amerika wabaddewo oluvuuvuumu nti oba oliawo CIA eyinza okuba olw'okusika omugwa kwe yalimu ne Kennedy bayinza okuba baalaba nga yali abafuukidde omuziziko ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno. So byemu ku byoyinza oga nti bipya ku ebyo ebibadde bimanyiddwa ku nfa ya John F. Kennedy. Olina we wakoonedde ku ky'okuba ebyobulabe tibwe munaazuula nga bya bulabe ebyo bikole ki n'otugamba nti oba bikubwa mawulire ne bitalabika bulungi bulabe eriki eryani anti kakati njagala okitegeere bw'oti nakugamba nti Zelensky ne Trump bwe baayomba ekyo si kyekyali ekipya ekipya kwe kuyomba mu lwatu naye abakulembeze n'abakulembeze bwe baba mu busenge bayomba nabo babeera bantu kakati ekyali ekipya kubiteeka mu lwatu kati embeera ezifaanana bwe zityo zibeerawo nnyo mu bukulembeze naye ne bikuumwa nga byakyama gavumenti zikola ebintu mu butongole press conference neeyogera kirala naye ng'ekigendererwa eky'omunda kira kati kazi bwe baba wandiikira mpinga amubuulira ekituufu naye bw'ajja ku muzindaalo n'ayogera kirala kati kiri bw'okijjayo mu kiseera ekyo n'okideclassifyinga osobola okutabulatabula zi gavumenti kati kyekirwaki batera okubisumula nga wayise ebbanga myaka 5 kubanga booyogerako baafadda kati Arthur gwe twogerako wano yafadda tekikyayina bwe kimukosa aba CIA aboogerwako baafadda tekikyayina bwe kibateeka mu bulamu mu bulabe ate ne Soviet Union yagwadda yakutuka 9 mu gumu oba ntegeereke bulungi ddala so kakati obulabe baboogerako bwebyo era ekimu ku kyaleetera omukulu owa Wikileaks ebizibu amwanga gakirimaanyi gatandika okumuyigganya kasita yatandika okukozesa tekinologi okusomola ebyama by'abakulu awo boolesa obuzibu kubanga bingi ebyogerwa mu lwatu si bye biba byogerwa eri munda ebyogerwa mu lwatu byebyo mpinga byayina okumanya biri ebirala ne babyekumira kati kasita otandika okugyayo biri eby'omunda oba waabula oyinza n'okusuula zi gavumenti so kakati kyekirwasola nti na bino bikuumwa okumala ebbanga ddene naye Congress ne bwe yakkiriza era yateekawo akadirisa nti ebimu era muyinza okunyigamu nti ne bitafuluma nga bwe birina kufuluma mu lulimi olumerika bakiyita redacted documents ti oketegereza ka sentence ne kakulemu okusoma naye ng'ekiwandiiko baakikuwadde baba bakikoze mu bugenderevu. All right. Kennedy ono si ye president wa America eyasooka okutemulwa oba okufiira mu ntebe so era ne boomenyaawo naye lwaki okufa kwe kwogeza Abamerika ebikankana okwawukanako n'abakulembeze ba Amerika abalala kakati ensonga esooka yengeri ekiseera John F. Kennedy kye yafiiramu nkyogeddeko nti afa mu kiseera nga kumpi yentikko climax eya Cold War olutalo tutera luyita lwa bigambo naye olusi tekijjaayo makulu olutalo luno engeri gye lwali nti America ne Soviet Union buli omu yali alwanyisa munne naye nga tebalina kifo we basinziira kubagana kati nga banoonya amawanga amalala basobola okulwanira n'olwekyo balwana nnyo kye bayita proxy war
nti bwabeerawo okusika omugwe South Africa America ffe katuwagire bakyerupe Soviet Union ne wagira ba Mandela n'abalala bwabeerawo olutale Mozambique ffe katuwagire abafuzi b'amatwale abalala ne bawagira Samora Machel ne banne so ye yali enkola mukunkola ekirala nga waliwo okwesekeeterera obutereevu n'okutemula abakulembeze ku njuyi ez'enjawulo era ekigambo espionage kyakozesebwa nnyo mu biseera ebyo so kakati ku ntikko y'olutalo olufaanana bwe rutyo pulezidenti wa America okufa mu nfe yali eriko ebibuuzo ebingi toyinza kunenya bantu kulowooza nti Russia ino omukono mu kino ate ekirala nga omuvubuka ayogerwako Oswald ebyafaayo ebitonotono kuba tebyali bingi nnyo ku myaka gye byali biraga nti amaze akabanga nga yeegomba nnyo ebintu ebiri mu Soviet Union n'enkola yaabwe n'atuuka n'okuwubayo olubu lw'ekigere kakati ng'ekibuuzo kiri nti bino yabikola ku lulwe nga yayagala enkola ya Soviet Union ng'omuntu oba Soviet Union yamukozesa kati mu kunoonyereza Warren ne banne ko baakola waliwo n'obujulizo bwaleetebwa ekyokulabirako bwasinzire Mexico n'akuba essimu ku embase ya Soviet Union anoonya bwayinza okufuna visa egenda mu Soviet Union nga baagala okumanya mwalimu ebigambo ebikwatagana ku babiri bano kwatagana alipoota ya Warren eraga nti tewali kakwate yasaba visa nga bw'oyinza okusaba omuntu omulala ng'omuntu omulala yenna bw'ayinza okugisaba era bali tebaamanya ku kyali kigendererwa ki so ekisooka okuleetawo ebibuuzo ebingi kyekiseera John F. Kennedy mwe yafiira nga olutalo kumpi luli ku ntikko wakati wa Soviet Union na America naye ate nga n'omutemu yennyini yeekulubeesereza nnyo ku ggwanga erya Soviet Union kati abantu bangi nga tosobola kukibajjamu nti kino Soviet Union tekirimu kakati ekirala ekyaleetawo ebibuuzo Oswald nga amaze okwatibwa kuba bwakuba amasasi yakwatibwa mangu n'atwalibwa ku poliisi bw'atwalibwa ku poliisi waliwo akatambi akakwatibwa nga yakakwatibwa naga nti I'm just a parts ekigambo ekitegeeza ndi mu mbeera ya buyinike parts ekitegeeza omuntu ali mu buyinike ng'omuntu yenna asobola okumukozesa kati ebigambo ebyo bangi baabitaputa nti Oswald yali ategeeza abamukutte nti nze ndi mutume I'm just a parts ndi mutume bakama bange gye bali eyo ng'alinga baga nti bwe mummaliriza nabo mbanoonye kati ekyo nakyo kyayongera okuteekawo ebibuuzo nti ddala omusajja ono tabadde yekka yabadde atuukiriza buvunaanyizibwa bw'abakama be ekirala nga wayise ennaku bbiri nga Oswald amaze okutta John F. Kennedy ajjibwa ku poliisi we yali okutwalibwa ku kitebe kya poliisi mu kibuga Dallas mu kumutambuza kuno Jack Ruby eyali addukanya club nannyini club nga bw'olaba Zambians n'endala kati yali omu ku abaddukanya club e Dallas najjayo emundu n'amukuba amasasi n'amutta oluvannyuma nga Ruby asimbiddwa mu mbuga z'amateeka kuba bamusingisa n'omusango ne bamuwa ekibonerezo okusooka kya kuttibwa wabula oluvannyuma bwe yajulira ne bakijjawo mu musango ogwo nga gugenda mu maaso ye yagamba yakikola ku lulwe kubanga yalina obusungu olwona okumuttira omukulembeze we naye mu maaso g'Abamerika baasigala beebuuza lwaki ono yasse Oswald ayinza okuba nga ebigambo biri byamwe abasindise Oswald jukira bwaga nti I'm just a parts kiyinza okweraliikiriza abamusindise nti era abamusindise bayinza okuba be baatuma Ruby musajja oyo mugjeewo mangu
kubanga ebyo byatandise okwogera ayinza okwogera ebisingane ku ebyo. Kati ekyo nakyo eky'omuntu okuttibwa nga tannaba na kuwozesebwa naye kyaleetawo ebibuuzo ebirala nti eteekwa okuba ebadde enkola ng'enderere kwongera kuzibira bujulizi. Ekirala alipoota eya Warren mu kuwumbawumba egamba essasi eryatta amasasi agakubwa gaali mangi naye eriviirako Kennedy okufa lyalirimu nga lya milimita 6.5 ne limuyitamu ye ne limutta ne lirumya ne Gavana Connolly jukira nagambye bwe baali mu motoka. Kati Amerika bangi ne basigala nga babuusabuusa amaanyi g'essasi erya milimita 6.5 okuyita mu basajja abakulu babiri ne lisooka omu ne ligenda ne lirumya n'omulala. Naga nti alipoota eneeteekwa okuba erina kyetatugamba. Eyenyinyonnyola bangi baagaana okugikkiriza naye mu Amerika neereetawo ebibuuzo ebirala. Kakati ate nga wayisa akaseera omusajja omulala Abraham Zapruder yali munnamakolero nga mukozi wa ngoye makolero ge gakola ngoye yafulumya akatambi ye ke yali yakwata. Jukira kati nga bw'obeera wano obulumbaganyi bubeera awantu wonna oba kabenje naye abantu balina kamera zaabwe ku njuku biki kati alina akatambi ke. Akatambi ako oluvannyuma akakwasa bannamawulire ab'omukuto gwa ABC ne bakafulumya mu 1975. Akatambi nga kalaga nga waliwo essasi eddala eryagenda ku mutwe gwa John F. Kennedy naye ng'okuva lwe yatemulwa mu 63 okutuusa ABC lwe yakifulumya mu 75 tewali mukungu wa gavumenti yalaba lyakumutwe yali alyogeddeko. Jukira erya alipoota yeeyogedde ku liri erya milimita 6.5 kati lino teryalyogerako lyogerwako mu kutu gwa ABC nga gufulumya akatambi ako mu 1975. Kati noga nti kitegeeza waliwo n'ebirala bingi ebitaayogerwa ku bulumbaganyo obwo. Katukomewo. CBS FM. Naye bannange omusajja ono ajja gwira ddala eddalu atambula yeeyogeza oba yabaaki? Bizibu byerere bwe yagula ettaka endagaano yagitwala mu kkooti ne bagigaana. Lwaki teyagenda mu gavumenti n'agiwandiisa? Ate atya. Kati kambabuulire weetaaga omutwalo gumu n'ekitundu gwokka okugenda n'owandiisa endagaano olwo nno neebanga esobola okukkirizibwa mu mbuga z'amateeka oba mu kkooti. Ate si ndagaano ya ttaka yokka wabula n'endagaano endala gamba ng'ez'obupangisa ez'emirimu ez'ababaguzi ebyamaguzi ez'okuwola ensimbi ez'abaweebwa tenda ossa n'abo abakola obwa agenti. Dduka mangu ku ttabi ya URL kuli okumpi oba batuukirire ku nnamba zaabwe ezitali za kusasulira 0800 11 700 oba 0800 21 700. Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together. Mama Nalongo nga bulijjo leeta akatogo. Kale sebo. Ebipya okuva ku East African Crude Pipeline Project. Okuzimba omudumu kwatandise ku kilometers. Banange, okuzimba omudumu kwatandise dda. Mama Nalongo akatogo soko kaleke. Kansooke nziruka wano ku mudumu mala okwefunira omulimu katikati. Emmere weeri ku ssowaani sooka oli. Gwe towulidde naawe eri waliyo emirimu ate sisobola kukkiriza kusubwa mu kisago. Sooka okirowoozeeko kimera nga tonnaba ggenda. Ate nina kulowooza ku ki? Kimera naawe okimanyi nti emirimu egimu girina emitendera. Mitendera ki? Ku mirimu egiteetaagisa bukugu emirimu girangibwa nga bayise mu kiyise wammwe wa LC esooka oba kumbawo kwe balangira ku kitebe kya LC esooka era giweebwa batuuze ba bitundu ebyo byokka omudumu we guyita. Ebyaddala emirimu egyo baagiteeka mu mawulire kubanga gy'abaasoma kati oba ogenda tandikira waggwe. Kizito wa watufu wadde yagala okugenda. Nkitegedde. Mama Nalongo leeta akatogo kange. Kituufu fuba nnyo okukakasa nti ofunye amawulire amatuufu. Emirimu gyonna ku East African Crude Oil Pipeline Project gifunibwa ng'oyise emitendera emituufu. Kozesa amakubo amatuufu okufuna omulimu. Kyalira ekibanja kyaffe www.ecop.com oba tuukirira omukiiseewo ku lukiiko lwa LC esooka akuwa ebisingawo. Obubaka buno bukutuusibwako ECOP, Unlocking East Africa's Potential.
omulunzi ebisolo byo olaba tebyeyagala nga bwe byandibadde enjoka zibireetedde okukonziba n'okukona nga tokyafunamu ekyokuddamu kyo ye Intazan Gold okuva e Holland ali ku mutindo gwa waggulu mu kutta enjoka ez'omu mawuggwe mu byenda ne mubiri gwonna olw'enteeso endiga embuzi ne zikula mangu nga zeeyagala amata ne geeyongera ate ne zifuna n'ennyama eyeegasa olunuuganyulwa mu bulunzi bwo goba enjoka mu bisolo byo ng'okozesa Intazan Gold okuva e Holland akutuusibwako Vet Center Uganda Limited ku Old Kampala embarara mu tawuni ne Rushere ne mu maduuka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo jjukira Intazan Gold. oyagala okutta omuddo gwa buli kika nga kwotadde n'ebisiko ebikutawaanya weekwate Readout lisensera ekikolo ky'omuddo kyonna okutuuka mirandira ng'olumbugu mukonzikonzi kalandalugo n'omulala mungi akoola mu majaani emiti gy'ebibala emmwanyi ensuku kokowa emiti gya payi ne kalitunsi ayamba nnyo abasiga nga tebakabadde taliiko bino nti omuddo gwamumanyiira ayamba nnyo n'okukekkereza ssente z'okozesa okutegeka ennimiro ng'ogenda okusiga ate ayongera n'obugimu mu ttaka Readout akutusibwako Rainbow Agrosciences era lisangibwa mu maduuka agatunda ebyobulimi essimu 0709755838. obadde okimanyi nti omuwendo gw'abafa mu Kampala gukola ebitundu 38 ku buli 100 nga kuva ku bidduka n'akakumbagano k'abeebigere okusala enguudo eziyise emmotoka eziwerako kituleetera okweraliikirira ate ebiseera ebisinga kuviirako obubenje ku nguudo engazi tosala kozesa ettaawo owaayi wegendereze jangu okozesa ettaawo kozesa amadala g'ettaawo oba awaateekebwawo olw'abo abaliko obulemu okukozesa ekkubo obulungi buvunaanyizibwa bwo komya obubenje nga tebunnakukomya we kozesa ettaawo lye ligenda okutaasa kozesa amabbali g'ekkubo ate weewala okudduka okwewala obubenje salawo okwekuuma kozesa ettaawo ly'abeebigere. nga tuli mu kaweefube okutaasa ennyanja nalubaale n'omugakiira obutasaanyizibwa obutwa obuva mu buveera n'obucupa bwa pulasitiika Rotary Club ya Kampala Jinja ne Uganda yonna bateeseteese emisinde mu bona byalo nga 22 ogwokusatu 2025 ku ssaawa 1:00 ey'okumakya ejjinja ku Rugby Grounds egigenda okuŋŋaanya ensimbi okuteeka ebinaatangira obukyafu ku buli mwalo oguyiwa mu nalubaale ku myalo gyonna okutumbula obutonde bwa nnyaffe Uganda wajja kubaawo n'okusimba emiti okwetooloola Lake Victoria ne River Nile. Funa tiketi yo n'omujoozi ku shillings 3,000 gyokka ku matabi ga Platinum Credit Limited ku MTN oba ku Airtel Money Merchant Code 432536 oba mu Central Bank account number 3100111057 essimu noti 7757523732. 88 katonyeze 8 CBS FM. Banafa ba DFCU ne bakugamba nti tamu ine etandika mirundi egisinga bannannyini masomero babeera n'obuzibu bw'ebyensimbi abaana balidde ki abasomesa babanja ebyetaagisa okukola tamu nabyo nga byetaaga ssente kale no stress ne kufuukira stress. DFCU egamba nti weefunire DFCU school back to school loan era ng'eno osobola ogifuna mu ssaawa 24 basobola okuwa obukadde 15,000 okutali musingo n'otandika taamu ng'omutima gukuliwamu abayizi bafune ebikozesebwa abasomesa bafune emisaala n'ebikuyambako mu kuddukanya essomero n'obeera nga obirina bakubire ku note 8 note 23 2 note mukaga obakyalire tabira DFCU bank eri kuli okumpi. DFCU going further together. Songa ate bannaffe aba Lowell Girls Secondary School bakugamba nti essomero lya mutindo essomero ly'abawala omuyizi bamuwa ebyenjigiriza ebijjudde olw'abasomesa abakugu olw'omwana n'asobola okuvuganya mu bulungi mu katale k'emirimu. Masomo ga science ne arts abaana bakola bulungi ddala bayitira waggulu ku siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga. Laboratory ne library bijjudde batumbula ebitone by'abaana empisa n'ebyeddiini bifiibwako nnyo nnyini ddala. Ekifo kigazi ebibiina n'ebisulo bya mutindo n'olwekyo omwana wo ow'obuwala mutwale mu Lowell Girls School tojja kwejjusa. Somero lisangibwa Nakirebe ku Lwe Masaka oba bakubire ku 0782 702 oba 0708 040 M57. nga tetunava ku JF Kennedy waliwo wooleetedde Jack Rubio ono yatemula Oswald Jack Ruby Ruby ye akomawa kakati nga bwe ngambye nti Ruby naye yakwatibwa amangu ddala n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka emisango ne gimukka mu vvi
nawe bw'ekibonerezo kyakuttibwa wabula mu kujulira kooti ejulirwamu emisango gino n'egisazaamu omusango n'egukomyawo mu kooti eyamusalidde omusango ogw'okuttibwa baddemu baguwulire baga nti baguwulira bubi enkwata y'omusango teyali ntuufu kati ne baguzza mwe baguzza okuwulira ne kuddamu buto bannamateeka kye bayita trial wabula wakati mu kuddamu omusango ekimbe ekya kookolo ne kimugwira era n'afa nga 3 Gatonnya 1967 so tewali kibonerezo kyamuweebwa kati ekyokubanga omusango ekibonerezo ky'okuttibwa kyasazibwamu era kyaleetera Abamerika okubuusabuusa nti Oswald natta Kennedy n'akubwa amasasi nga wayise ennaku 2 amusse n'akwatibwa ne bamusingisa omusango ne bamuwa ekibonerezo kyakuttibwa ate kooti n'ekisazaamu nega omusango guddemu baba kyali ku kya musango kookolo najja n'afa kati ebibuuzo ne biba bingi ng'oli bwe yayimba nti ebibuuzo bingi ansa ntono kakati yemu ku byayongera okuleetera abantu mu Amerika okubuusabuusa enfa ya John F. Kennedy kakati ate si ekyo kyokka nti ye bw'amala okufa mu mbeera eyo muto wejjukira gwe yawa obwatone General Robert Kennedy laba ng'akutta akati naye ayolekedde okufuna kaada ya DP mu 68 naye n'atemulwa teyakomaawo famire nejja ng'ebeeramu obubenje obutali bwa bulijjo famire y'aba Kennedy kati abamu era ne bazimbawo conspiracy theory endala nti tewabanga okuva ku Kennedy eyasooka waliwo olukwe olwo abatooli bandi baba kikola mu bugenderevu okulaba nga basaanya tewabeerawo Kennedy mulala addamu kusituka naye kakati ate abanafu ya theory eyo nebagaa nti bwekibanga kyekyali ekigendererwa lwaki ate oluvannyuma muto waabwe omulala Ted Kennedy baamuleka okubeera mu Senate okumala emyaka 47 kubanga mu kamyufu ak'79 akadipi katono atwale kaadi ya DP okujijja ku President Jimmy Carter n'atagimuggyako naye n'asigala mu Senate era we yafiira yali yakazibwako n'erinnya erya the Lion of the Senate nga naye ava mu famire y'aba Kennedy muto wa Robert Kennedy muto wa John F. Kennedy naye era tekijjaawo bali abagamba nti ekigendera kyali kyakusaanyawo Kennedy family ekigendera kirabika kyakusaanyawo Kennedy family era kiba kyolaba nti Trump bwe yali ateeka omukono ku executive order Payne yagiwa omu ku baminisita be Robert F. Kennedy Jr. John F. Kennedy aba muganda wa taata oba abeera taata w'omuto so ako nako kabadde kabonero eri Trump Payne etadde ekinkumu ku executive order nefulumya ebiwandiiko bino n'agikwasa Kennedy kubanga Kennedy era naye bwe yali ayogera nga Trump amaze okuteeka omukono ku executive order naye yasigala agamba abuusabuusa ennyinnyonnyola entongole ku nfa ya kitaawo omutwe era ne Trump naye eyo nzikiriza ye naye takkaanya na nnyinnyonnyola ntongole eya lipoota ya Warren eyogera kufa kwa John F. Kennedy kiddemu kyembadde ngenda okubuuza titukyalinayo Kennedy member family nga ali mu byabufuzi olwali minister mu government ya Trump. Okay. Donald Trump ne President Putin owa Russia bawayizaamu ku lukomo lw'essimu nga guno mulundi gwakubiri bukya Trump addamu okulayira ku bwa president. Nsonga kyenkulu ezabadde mu kafubo kaabwe kakati okwogera kuno kubadde kwesigama butereevu ku kukkaanya America ne Ukraine kwe baatuukako emabega kaawo jukira Zelensky bw'amala okutabuka ne Trump nga basisinkanye ate enkolagana yayanguwa n'agizaawo nga yeetonda bwe yeetonda ne wabaawo ensisinkano eyali mu ggwanga lya Saudi Arabia ensisinkano eyo America eyina ekiwandiiko kye yabaga nga kyagala wabeerewo okuzikiza emmundu okumala ennaku 30 ceasefire ku njuyi zombi Ukraine bwe bajanjulira ekiwandiiko n'ekikkiriza
kati ekibadde kisigadde kyekiwandiko kukyanjulira Russia. Ekiwandiko Witkoff, Minister wa America, ombaka wa America wenjawulo avunaanyizibwa ku kyondo kya Buwarabu, Trump gwe yasindika e Moscow, ekiwandiko mu butongole ne kyanjulirwa gavumenti ya Russia. Naye ku nkomerero kibadde kirina kuggweera wakati w'abakulu ababiri nga boogera ku lukomo lw'essimu. Era ekyo omwogezi wa gavumenti ya Russia Peskov yakyogererawo nti eyo gye kigenda okuggweera nga abakulu ababiri boogera naye ku lukomo lw'essimu, si nsisinkano ya muntu ku muntu. Kati yensisinkano gyoyogerako eyabaddewo. Mu nsisinkano eno Vladimir Putin yaganye ekya ceasefire y'ennaku 30 kubanga ye ayagala kinaakomeza ddala lutalo. Yaga tayagala byakuzikizaamu. Ayagala ensonga ng'emalawo olutalo batuuke ku ntobo y'ekizibu kiki ekyabatuusa okulwana. Bwe tunabeera mu bya ceasefire tujja kumala ebiseera bingi. N'olwekyo ekyo yakiganye mu mboozi ne Donald John Trump. Ekirala ne America yaganye okusaba kwa Putin. Mu kafubo ka ne Putin yabadde agamba nti America yeeyame ku lwa Ukraine, nti mu kiseera kino Ukraine teddamu kufuna buyambi bwa byakulwanyisa okuva ebweru nga n'Amerika mwogitwalidde. Ne Trump yaganye okweyama ku nsonga eyo. So ku nsonga ezo bbiri tebakkaanyiza, naye waliwo bye bakkaanyizaako nga bwe nteroga nti tezifudde adda na lusogo. Ekisooka kye bakkaanyizaako, ababiri bakkaanyiza nti Russia mu bulumbaganyi bwekola teddamu kulumbagana before ebisibukamu amasannyalaze, amabibiro n'emikutu egigatambuza nyiriri z'amasannyalaze nejja nezikuba kuba ebadde ebikuba mu biseera by'olutalo. Kati ekyo bakkaanyiza era Russia nekkiriza nti okumala ennaku 3 egenda kuba tebikolako bulumbaganyi. Jukira ceasefire ebadde yawamu ng'ebyo byonna ebyogerako, eyo Russia negigaana naye neebaako byerondamu nega kali kino ebyo tusobola okubisonyiwa mu nnaku zino 30. Ekirala bakkaanyiza ogenda maaso n'enteeseganya ku kukomya olutalo olwawamu. Era ne bakkiriza nti ekifo ekituufu Saudi Arabia bagende nakyo maaso, kubanga jukira America nga tennasisinkana Ukraine Saudi Arabia, America yasooka kusisinkana Russia Saudi Arabia. N'olwekyo bakkaanyiza nti Saudi Arabia bonna bakolera tewali ayina vuunya ku ggwanga lya Saudi Arabia mu nteeseganya zino. Ekirala era bakkaanyiza nti nga bwe balina enteeseganya ziri engazi, babeewo n'enteeseganya ez'enjawulo ku by'obutebenkevu ku liyanja erya Black Sea okuyita ebyamaguzi. Nga bwe bakkaanyiza nti amabiro g'amasannyalaze tegaddamu kkubwa mu nnaku 30, era basobola okukkaanya ne ku ceasefire y'ekika ekyo nti ku liyanja lino Ukraine ne Russia balekeraawo okulwanirako ebyamaguzi bisobola okutambula. Kubajjukira tuze tukyogera bukyalo lutandika nti ebyamaguzi bingi ebigenda katale k'ensi yonna lino kkubo lyabyo. Kati ekkubo lino lyagootaana olutalo bwe lwatandika. So byemu ku ebyo byavudde mu kafubo wakati wa Trump ne Putin. Trump oluvannyuma yayogeddeko ne Zelensky era ku lukomo lw'essimu kiki ekyavudde mu kafubo kano? Kakati ensisinkano ya Zelensky ebadde etunuulira butereevu Putin ne Trump bye baatuuseeko. Kati Trump ategeeza Zelensky nti omusajja bwe namwanjulidde biri bye twakkaanyaako, ebimu yabiganye naye n'abaako ne byakkiriza. Kakati tutambudde tutya akafubo awe keetoolooledde. Era Trump yabadde ayogera ng'akafubo kano kawedde ne Zelensky yagaye nti okwogera kwabwe kwatunuulidde butereevu ebyo ebyabadde byogeddwako wakati wa Trump ne Putin. Era Trump naga nti ekigendererwa kye kulaba ngeri gy'ayinza kukwataganya Russia ne Ukraine okutunuulira buli omu by'ayagala ne by'atayagala.
n'okulaba engeri buli omu gy'ayinza okuseeseetuka. Trump agamba ekyo kyekyabadde ekigendererwa ekikulu ekyemboozi ey'akafuba wakati we ne Zelensky. Era yagambye nti emboozi yatambudde bulungi nnyo, jjukire yasembayo yaggwa bubi. Kati Trump bwe yabadde ayogera ku mboozi eno yagambye nti emboozi yaffe yatambulidde ddala bulungi. Mu mboozi eno ey'akafubo Zelensky yakkaanyiza n'ekya Russia nti ennaku 30 tetukuba mabibiro g'amasannyalaze. Jukira ne Ukraine ebadde ekola obulumbaganyi ku nfo bwe zityo munda mu Russia. Kakati Russia mu nnaku 30 tejja kuba bifo bya kika ekyo mu Ukraine, ne Ukraine tegenda kuba bifo bifaanana bwe bityo munda mu Russia. So Zelensky yakkaanyiza ne Trump nti ekyo nange ngenda kukigondera mu kiseera kino. Era naye bwe yabadde ayogera ku mboozi eno ku lukomo lw'essimu yagambye nti emboozi yaabwe yatambudde bulungi era alaba nga gye balaga alengerayo. Ekirala, Trump yategeeza Zelensky nti mu kifo ky'okuwa ziri security guarantees z'oyagalako, nyina kye nnyinza okuwa nga kiyinza okwefaananyirizaamu ekyo. Jjukira ekyo kyabatabula nnyo. Zelensky bw'agenda okuteeka omukono ku ndagaano Washington DC ng'agamba nti bino byonna mbikkiriza naye tuwe security guarantees nti omuntu yenna waatukwatirako Amerika ojja butereevu. Kati wabaddewo okuseeseetuka. Trump agasigenda kuwa security guarantees ne kuno kwe kuteesa kwange. Namugamba nti singa tufuna ceasefire njagala owe Amerika obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya amabibiro go gonna ag'amasannyalaze. Bw'agaddukanya Russia tesobola kugakuba kuba wabaako bya Amerika. Namugamba nti ekyo kiyinza okuwaayo security guarantees si ku nsi yonna naye ku bifo ebimu bifuuka bya nkizo. N'olwekyo olaba Trump yaseeseetuse mutera okukyogera nti muteeseganyeza ekika kino mu diplomasi mbeeramu okuseeseetuka. Luli kyekimu ku byatabula Zelensky ne Trump n'ekyemisana ne bakimumma mu White House. Kati Trump azze n'okuteesa kupya. Amugamba nti nze bw'ompa amabibiro ye ng'omusuubuzi aba afunamu naye naawe oba ofunye security guarantee naye mu kiseera kyekimu ne Russia tejja kuyomba nti nzize kukuuma Russia nze nzize kukuuma amabibiro bagampadde ng'ane business ne bw'ogakuba oba onkubye. Kakati Trump amugamba ekyo kisobola okukola nze mpa amabibiro. Zelensky yavuddeyo agamba tannakkiriza bulungi naye ekirowoozo kya Trump oba oli awo kyandikkirizikika. Kirimu omulamwa amabibiro gano asobola ogakwata gonna. Jjukira Trump yagasoosowazizza mu nnaku zino 3 ayagala gabe nga tegakubwa nakubwa. Kati naye amuganga ovudde ku bino ebyokuba nga tegakubwa mu nnaku 3 nze njagala maaso eyo obimpe obinkwase. N'amugattirako nti oba tobinkwasizza bukwasi oba oyina ka security guarantee k'ofunye tebijja kuwa omuntu akyo tayinza kumala gabyemonkolerako. Katukomewo 88.8 CBS FM. Mu programu yaffe gyenvudde wano ku Kyabasa Famma tukyatambula n'omubuulizi w'enjiri Kayingo, omulabirizi wa Kampala eyakawumula Right Reverend Dr. Hannington Mutebi oba oliawo eyali anaatera okusuba obuweereza akyattotola olugendo lwe. Nalinnya Uganda Airlines ne babawa ebyokulya ne munywa tugudde booni mpozi bali tebaategedde nti nzija. Ono tolemwa kulowooza nti omukisa yazaalibwa nagwo. Nene wabeerawo omukyala abaali bakola ku embasi ya Uganda n'ayansembera n'agamba naye noovuga nga engeri gye bamuyise nga taliiwo saagala kuleka ku kisaawe wano. Alina musajja wa Kabaka Birimu y'amatovu ow'ensonga. Program gyenvudde kutuusibwako Nagalale Vocational Secondary School abasangibwa ekyajjinja wane Seeta abayisiza waggulu abaana ku siniya ey'okuna n'ey'omukaaga n'okubatendeka amasomo g'ebyemikono. Kabaka Birthday Run ekomyewo nga mpitirivu ey'omulundi guno yanjawulo nene y'amaanyi. Kabaka
birthday run eriwonga mukaga ya puli 225 tusimbula sawe mweyo kumacha mulubiri Mengo onowulira tujja kusamazalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 kuno tuddukola omulimu gw'okutaasa omwana omuwala obutakwatibwa bulwadde bwa siriimu ng'abasajja fe basaale gula kitiyo egula emitwalo 2 zokka ejjirako akafulaano akasawo n'akacupa ate giguleka ati tolinda genda ogule kitiyo ku Majestic Branch Limited on Kulanga Mengo ku maduuka ga Airtel mu paaka empya Beni Kiwanuka ne ku Tobani Center I&M Bank Kingdom Mall ne William Street Officer Daily Monitor Ewampeewo Officer New Vision ne Bukedde Olupapula Fabulous Freeman Hypermarket ku New Park Mall Kabaka Birthday Run 225 ulira abataddemu amajja Airtel Uganda UNAIDS I&M Bank UNICEF BBS Telefina Chabasa Pharma Uganda AIDS Commission Ministry of Health Nirvana Water Daily Monitor Bukedde Olupapula ne New Vision Obwakabaka bwa Buganda VAC Advertising ne Majestic Brands Mugagga tusanyisa okulaba sebo mutyaba ompenga lovaawa mukamange badde nva mu kabuyonjo sebo nga tonna naaba mu ngalo mpengalo mumpita mugagga naye temumanyi bugagga gye mbujja mukunaaba ngalo mukunaaba ngalo bw'onaaba mu ngalo weegobako endwadde lukunkumuli ensimbi n'ebiseera biwandimaze mu kwejjanjaba obimala mu kukola ssente engalo ennyonjo yengabo esookerwako okwetangira obubuka obuleeta endwadde buli lunaku buli kiseera tukwata ku bintu bingi eminyolo amasimu ssente ne kalondo omulala mungi wabula okunaaba mu ngalo n'amazzi amayonjo ne sabbuuni kisobola okutaasa endwadde zino zonna tubuguutana ng'onaaba mu ngalo kakasa nti owezezza obusikonda 20 ng'onaaba bw'oba ovudde mu kaabuyonjo ng'ogenda okulya okutegeka ekyokulya ng'okutte ku bisolo ng'okolodde oba ng'oyasimudde abazadde tukubiriza abo mu maka gaffe okunaaba mu ngalo jjukira okukuumira ebyokulya mu kifo ekiyonjo ate nga bibikkiddwako okwewala endwadde amazzi nywa amafumbe ate nga gakuumiddwa bulungi twegatteko mu kukuuma amaka amayonjo amalamu ate agakulaakulana ebisingawo kuba ku ssimu etali ya kusasulira noti 8 noti 10 noti 6 obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu nga bawagiddwa Hanga Project Uganda 88 katonyeze 8 CBS FM okoye kadaya kukozesa kumviri ne kakulukuta ne kakwata ku lususu ne katakuyamba nga kyobadde oyagala banafa aba Super Lady Black Shampoo banafa Black Lady bakuletedde Super Lady Black Shampoo onono nga akwata ku nviri takwata ku lususu n'aziddugaza ate ne zinyirira okamala Super Lady Black Shampoo musange mu saloon oba mu supermarket wonna oba bakubire ku 0772 4975 nkaaga oba 0772 418 7 Bannayuganda mwenna tubanjulira Sedikario Estates abakugu mu kugula n'okutunda ettaka mu bitundu ebyenjawulo kati no bakuleetedde enteekateeka va mu bupangisa nga ku bukadde 3.5 ofuuna ettaka basooka kulambuza ploti zaabwe gy'osiima gy'ogula balina n'enkola y'ekibanja mpola bapunta ettaka n'okukolera ku byapa bakola ne biodigester ng'eno to yeekuuma obuyonjo ate mu kifo ekifunda batuukire ku ofiisi zaabwe ezisangibwa ewa Kiso Oyima Road ku kizimbe kya Galuleba Commercial Plaza omwaliro ogusooka esenge 31 oba bakwire ku 0702 439 ne 0777 9 songa bo banafa ba Uganda Registration Services Bureau bakugamba munange gw'omuyiya oli wa muyiya wa nyimba wa bitabo oli muhandisi wa mizanyo filimu oba oli artist oba content creator yona omukisa guguno ogw'okuwandiisa obwannanyini bw'ebyo by'oboyiyiza bisolobole okuumibwa mu mateeka nti bibyo nga tebisobola kukozesebwa muntu mulala oba okubyesibako ate era osobola n'okubifunamu ensimbi singa abeera ayagala okubikozesa songa ate era bikufuula n'owetutumu oba omuwandiisi amanyiddwa mu nsi yonna alino munange nkola nyangu ddala genda bugenzi ku mutimbagano www.ursb.go.ug oba bakubire ku 0800 00 mukaaga okumanya ebisingawo afumba ekyemisana wekwate tayari kali powder munva kika kikyofumba enva zonna kagendamu atera ne tayari tangawizi ti kachai songa n'akawunga tayari maize flour nako wekali kali no byekwate omerwe ekyemisana nga okozesa products za tayari Baluswata Property Consultants abasangibwa ekyengera ku Orange City batunda ettaka ploti n'amayumba agawedde amapya n'agakozeeko era nga bagamba nti basoloza n'amayumba g'abapangisa sente zo ne bazikuwa mu bulungi era ploti batandikira ku miliyoni 4 n'okudda waggulu ayagala okulima oba okulunda ng'oyagala ettaka erikutali nkaayana batuukirire bakubire ku ssimu eteri essimu eya 0704
801-905 oba 0776 8 beyune tojja kwejjusa eddakiika zino ntono ddala zisigadde nga 11 okwera ssaawa 6 tuba tugenda mawulire gaddakiika mu lulimi oluganda okuva mu bitundu bya Buganda. Waliwo abadde abuuza if the answer could be brief, te America president atuuka atya okutemulwa ku security eri tight bwetyo. Omuganda agamba nti n'omugezi awubwa. Kyekyo lwaki bangi abazze battibwa. Natandikidde ku Abraham Lincoln. Waliwo n'abattibwa nga tannabaawo n'abalala abafa oluvannyuma. Gundi kageze munyo John Stuart Mill yaga nti buli system yonna yakoleddwa omuntu eyina okubeera ne element of human weakness. Buli system yonna yakoleddwa omuntu wateekwa okubaayo omuntu omulala asobola okuginafuya. Ekyo bwe kiri so saagala okyewuunya na kukyewuunya naddala ne bwe kiri nti abasobola okukola obulumbaganyi basobola n'okubeera munda mu system. Ekyo nakyo kisoboka. Ekyo nakyo kisoboka. Abaddeko n'omulala abuuza akatambi kaalaga essasi eryokubiri muntu y'omu yakuba amasasi gombi. Tekalaga ssasi gye liva, kalaga ssasi lituuka. Yo ebisike yafulumye olike yakwata eyakakwata si munoonyereza ye vantage point kamera yewe yali ekyo kye yalaba ekikolwa we kyali kamera ekyo kye yalaba nti waliwo jukira alipota eyogera ku ssasi limu eriyitamu nelikwata ne governor akatambi kalaga eri okumeka ddala so ekyo kyali kipya 88.8 CBS FM. Amawulire ku CBS FM 88.8 nga bwe gazigabaawo mbwetuga kuwa poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe bikuba bannamawulire tuli mu kaseera ak'ebyokulonda bannamawulire balina eddembe okukola emirimu gyabwe kubanga gibaweebwa ssemateeka. Gano ge mawulire. My political party was raided, headquarters, different security outfits, broke our doors, took away laptops, money and several other things. I don't know why government cannot follow some simple basics of the law. Gano ge mawulire. Is it in order for the law to come here to that any government in my presence as a leader of government are against police without evidence? Are you in order? Buli ssaawa tukutusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu ebyenjawulo. Tubagulizeeko ku noti 4 27 29 55 CBS FM ey'obujjajja. Abakazire Health Products baleese engeri y'ekyewuunyo eyinza okutereza obulamu bwo. Bakuleetedde Kazire Alloy Green Tea Drink okusogolwa mu kigagi nga guyamba abalumizibwa mu lubuto, abalwadde abasukaali, abalumwa omugongo kw'omusujja ogutatadde. Baleese ne Kazire Vit Fruit Juice gwe bajja mu beetroot nga guno nno gwongera obungi bw'omusaayi ate nga guziyiza n'alusa. Wenywere Kazire Products ozze bujja obulamu bwo. Ebyokunywa bya Kazire bisange mu maduuka gonna mu ggwanga. Obulamu obulungi, obulamu obweyagaza. Nga tuli mu kawufu okutaasa ennyanja Nalubaale n'omugakiira obutasaanyizibwa obutwa obuva mu buveera n'obucupa bwa plastika. Rotary Club ya Kampala, Jinja ne Uganda yonna bateeseteese emisinde mu Bonabyalo nga 22 Ogwokusatu 2025 ku ssaawa 1:00 ey'okumakya. Ejjinja ku Rugby Grounds egigenda okuŋŋaanya ensimbi okuteeka ebinaatangira obukyafu ku buli mwalo oguyiwa mu Nalubaale ku myalo gyonna. Okutumbula obutonde bwa nnyaffe Uganda wajja kubaawo n'okusimba emiti okwetooloola Lake Victoria ne River Nile. Funa tiketi yo n'omujoozi ku shingisa $3 gyokka ku matabi ga Platinum Credit Limited ku MTN oba ku Airtel Money Merchant Code 432536 oba mu Centenary Bank account number 3100111057 essimu noti 775 72 37 kati buli muntu ajaguza olw'obwerinzi obutasangika. Delo ne Havolin oyiro wa yingini ow'omutindo ogwa waggulu okuva mu Caltex akuuma yingini yo nga nnemu obudde bwonna. Tolonzalonza weekwate oyiro wa Delo ne Havolin. Products za Caltex zonna zisange mu matundiro agagakakasibwa okwetooloola eggwanga lyonna. 88.8 CBS FM. Ku 88.8 Kyabasafama Radio Buganda. Israeli yazeemu ebikwekweto mu lwananda lw'e Gaza oluvannyuma lw'emyezi 2. Lwaki? Ekisooka tulina okukkiriza nti ceasefire eyasooka ey'ennaku 42 yaggwako.
enteeseganya zirina okwogera ku ceasefire omutendera ogwokubiri ne zitabeerawo. N'olwekyo emmundu mu bbanga erisobye mu wiiki 2 ebadde yasirika naye nga tewaliiwo ndagaano yonna kwe basinziira. Era bwe bulumbaganyo pya bw'oyogeddeko nti kati Isirayiri emaze n'okweddiza olukoloboze olw'Netzarim lwe lwawula obukiikaddyo n'obukiikakkono bwa Gaza. Jjukira baali bavuddeyo mu nnaku ziri 42. Era yatandise n'okukasukwa obupapula obuddamu okulabula abantu basenguke. Jjukira baakadda mu bukiikakkono bw'e Gaza. Oluvannyuma lw'emmundu okuddamu, Isirayiri ezzeemu okubawa ebiragiro nti musenguke muddeyo mu bukiikaddyo. Kakati ng'oggyeko ekyokuba nti endagaano yaggwaako, Isirayiri nayo kennyini ekyalemeddwa mu butongole okuwa ensonga entuufu lwaki esazeewo okuddamu olutalo. Minisita w'ebyokwerinda Israel Katz, olutalo luno luddamu ku bbalaza ekiro ekikeesa ku Lwokubiri. Naye ng'obulumbaganyi tebunnaddamu, minisita ono yafulumya ekiwandiiko ng'agamba nti ensonga egenda okubaddisaamu olutalo ye Hamas ogaana obbawa abantu abasigaddeyo. Nejjukira abantu abalina kubabawa mu feezi yakubiri gye batannatuukako. So kati ensonga yo naye tetegeerekeka. Kati ndowooza nabo bwe yabatabudde ne baleeta ate okunnyonnyola okulala. Ku Lwokubiri omwogezi wa ministry ez'ensonga ez'amawanga amalala kwe kufulumya ekiwandiiko ng'agamba nti ekibazizaayo mu ddwaniro Hamas kwe kugaana ebiteeso eby'emirundi ebiri eby'okkoma olutalo ebyaleeteddwa omubaka wa America ow'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu Steve Witkoff. Tumwogeddeko ennyo nkakasa erinnya eryo sipya matu g'abawuliriza. Kati naye okukunnyonnyola kwa kubiri. So mu bufunze Isirayiri teyina nnyinnyonnyola ntuufu kukuddamu lutalo. Kubanga minisitule y'ebyokwerinda okunnyonnyola kwayo kulala, minisitule y'ensonga ez'amawulire okunnyonnyola kwayo kulala. Naye waliwo eky'ebyobufuzi ekitegeerekeka nti mu kiseera kino ekitaasa Netanyahu muzungu kyayita political survival kuddamu lutalo. So ayinza okuba nga yasazeewo asoosowaze ekikye okusinga ekya Isirayiri. Political survival olw'ensonga nti jjukira gavumenti ye ya mukago tuzze tukyogera. Mu gavumenti eno oyina minisita akulembera ekibiina ekya Otzima Yehudit Itamar Ben-Gvir yava mu gavumenti nga Netanyahu atadde omukono ku ndagaano eno. Kaakati Netanyahu bwe yagisazizzaamu n'akomawo. Era we tuwogerera ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga eza poliisi. Kubanga ye ayagala kulwana na Palestina, tayagala kuteesa nabo. Mu kiseera kyekimu ekibiina ekya Otzima Yehudit kye kirimu Abayudaaya bannalukalala batagala kuteesa na Palestina. Kati naye waliwo ekibiina ekirala bafaanaganya endowooza ekya Religious Zionism ekikulembera Bezalel Smotrich. Ye mu gavumenti yasigalamu. Yali agenda ne Itamar naye Netanyahu n'amukakasa nti feezi 1 bweggwa tetujja genda mu feezi 2 nja kuddamu nnwane. Kati n'asigala abadde alinze kulaba feezi 2. So Netanyahu ava kuteeka mukono ku feezi ey'okubiri. Smotrich abadde agenda gavumenti ebadde egwa. So kakati kino tekikolera nnyo Isirayiri n'ekikolera Netanyahu nti gavumenti ye ebadde mu kattu. Kati Smotrich akomyewo asigadde. Itamar Ben-Gvir akomyewo. Kati waliwo ekibiina ekirala ekibadde kisigadde eky'amaanyi eky'Abayudaaya ekibadde kimuteeka ku bunkenke nga kimaze n'omusuubiza nti kigenda kulemesa bajeti empya okuyita kasita tayisa teeka eritangira Abayudaaya abataagala be bayita ba ultra conservative Jews. Manyi waliya Isirayiri abasinga mu Bayudaaya ne mulimu abagamba nti be Bayudaaya ennyo okusinga abalala abakyagoberera buli kalombolombo ka Kiyudaaya. Kati bo bagamba bw'olaba nga batambula n'obukofiira abutaddeko ku mutwe. Bo bagamba abantu
abayudaaya abagwa mu kiti ekyo kireme kuba kyabuwaze kuyingira mu magye naye abalala bo kibe kyabuwaze kyokka abataagala kubakaka kuyingira magye ate basinga okwagala entalo nga bwolabye beba Smotrich beba Benita Magavia bebaagala balwane n'Omupalestina naye tebaagala baana baabwe bakakibwe kuyingira mu magye kati ekintu ekyo kibobya Netanyahu omutwe kubanga ne mu kibiina kye ekyali kuudu kabinenti yeetemyemu ku nsonga eyo naye ate bano abeetaaga bamu omuwendo ogukola gavumenti kati kiri ekibiina ekirala ekyokusatu eky'abayudaaya abo be extremists kibadde kyagala kulemesa budget nga kimanyi Itama ajja twegattako ne Smotrich bwava mu gavumenti tuba n'omuwendo ogumala okulemesa Netanyahu kakati Itama Ben Gavia bw'akomawo Smotrich nga tayina gy'alaga agumidde enteekateeka eyo nayo eba ewedde so ekikolwa kino okusinga kitaasa Netanyahu okusinga okuzza emirembe wakati wa Israel ne Palestine sebo emboozi tebankadde awangale Ssaabasajja 88.8 CBS FM